Mbalamusiza nnyo abalabi ba Bibeg. Nina essanyu okutegeeza bannayuganda nti ntandise mu butongole omutendera gw'okusiibula disitulikiti eno gye nkulembedde okumala emyaka 15 erimu constituency 8 nsobole okugenda mu yange omuli bazadde bange mwenzaalibwa constituency y'emu mwensula mwenzikibwa muli ne bajjajjange ya Busiro South constituency yekolebwa Egombololanya namwe muli ebizinga by'Ebusi Saabawaali Kasanje gye nasanga nga Gombolola n'engifuula town council Musaale Sisa gye nasanga nga Gombolola n'engifuula Kajansi town council ate ne Saabaddu Katabi gye nasanga nga Gombolola n'engifuula town council. Mbadde ndi mu buweereza nga ndi mu kuyiga n'okunoonyereza obuzibu buvudde ku ky'abantu obutafuna service emala nkaayanye n'enteesa n'abantu bonna bekikwatako naddala mu gavumenti eya wakati naye okuva lwe nabatandika okuweereza baganye okumpuliriza ekizibu kyonna kyonna nga tekiri mu local government naye kiri mu center ate nga kiri mu parliament kuba be batematema ensimbi z'omuwi w'omusolo simanyi lwaki ababaka baganye okufaayo okumanya nti kusiringisa 10 eky'omuwi w'omusolo bannansi babaddizaako 7 gokka okubaweereza ekitali kya bwenkanya ate nga teryayinza kikolera kuba mu local government oba okolera gavumenti eriwo toyinza kuwakanya bya gavumenti n'enkola nnyingi ze tuyita policies mu byenjigiriza n'ebyobulamu ezeetaaga okukyuka n'olwekyo olunaku lwaleero neesowoddeyo abaganda balina olugero nti anamma owuwe leka abe bweru balye nkoledde constituency zonna 8 naye nga ate nnina eyange mwenveera mwensula nenjagala nzireyo nteekewo enjawulo mu kitundu mwenzaalibwa era mwensula nga nkozesa amagezi gonna gensobola okubuulirirwa n'okuweebwa amagezi abatusingako kuba tulina bangi mu constituency nsobola okubeera nga ngatta ettafaali ku nsi yange nsobola okuteeka ku nninga bekikwatako tuseewo enjawulo mu kuweereza abantu naddala nga tukwata ku ssente ezaabwe zennyini tuzibaddize emirimu bawone ebizibu okusinga lwe bayinza okuba mu buzibu ng'ate omusolo mungi gwe bawa nola kubuulirirwa nsala magezi nsaha kulerebwa abantu ba Busiro South sobola okusaawa enjawulo mu nsi yange Buganda n'eggwanga lyange lya Uganda. Honorable Bwanika Bannakyadondo East mwenna gye muli abalaba Beg TV nsanyusa okubawuliza n'okubalaba mukola kyamaanyi okubanga mulaba Beg TV saawa eno ndi Wakiso watuzze okwewandiisa mu butongole nvuganye ku kifo ky'obubaka obwa Parliament obwa Kyadondo East ensonga emukuzo Muwonge Tom mundabye mu buweereza obw'enjawulo okuviira ddala kwerosi nzize nembeera kansala ku district wembeeredde ssentebe w'akakiiko k'ebyobulamu n'ebyenjigiriza nembeera meeyo wa Kasanga Town Council nzaaliddwa Gayaaza Namavundu nkulidde Gayaaza nsomedde Gayaaza mpangaalira Gayaaza era mwempeerereza ebyo byokka byokka biraga omutima nti ndi mwana enzaalwa akulidde era awangaalidde bw'okulembeza eri background gye nkuwadde endeetera okumanya byonna byonna ebisoomooza abantu baffe okuva wansi beetaaga okukiikirirwa nga ddala bye bakiikirirwa bifuna okuva wakati mu bo nga waliwo empuliziganya wakati w'abantu bo neyo gy'okiikirira kale nno kyenva nkutegeeza nti nvuddeyo nzije kiikiri Bannakyaddondo kubanga tosobola kunnimba nti nsobola okuba nga simanyi biruma Bannakyaddondo. East constituency ne bannayuganda mwenna okutwaliza awamu tusanyusa okubeerako wannammwe erinnya Dr. Ali Moses omusawo omutendeke azze okwetaba mu lwokaano lw'ebyobufuzi okukyusa n'okuzzaamu ensa mu byobufuzi bya Uganda ne Kyadondo East constituency okutwaliza awamu nze mbadde mukozi e Makerere nga nsomesa basawo ne malwaliro mangi genkoleddemu Mulago, Kirudu, Fort Potro, Mubende, Mitiana ng'ekyamazima ebintu by'obujjanjabi bifu naye nga kino kyali bwe kityo emyaka 5 emabega era kibadde bwe kityo emyaka 10 emabega emyaka 2 emabega nga kirabika waliwo ekizibu ekinene
kyetulina okunogera eddagala ewaffe mu Kyaddondo naye enjawulo siteriiwo eddwaliro lyaffe erya Kasanga Health Center for liri mu mbeera eteri ntuufu oba oliawo twetaaga oddikuzaako ku leve endala ebyobufuzi byonna okutwaliza awamu si birungi Dr. Ali nze omu ku baatandikawo ekisinde kya People Power ate Dr. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga mu lwokaano lw'ebyobufuzi kye tuyita struggle twetaaga okussaamuko amaanyi amapya okusinziira okulaba nti tukyusa ebiganye democracy mu ggwanga lino wa kitundu nga bwe mulaba kulwana na kusikangana miguwa abantu abali mu buyinza tebaagala kuvaamu mu mirembe ate nga n'ebiteekeddwa okukolebwa ng'obuweereza mu bantu tebuliwo ettaka lyafuuka nsonga ab'ebibanja tebakyalina bwannannyini ku bibanja byabwe babagobamu nga babagoba abaana bato ne bagoba ekyalo kiramba ne baddamu ne bagoba ekyokubiri bagamu ne bakibe naye nga tutunula so ebintu bingi obulyake mu ggwanga enguzi eri mu parliament enguzi eri mu state house eri buli wamu so ndowooza kyetaagisa okusaayo omusaayi omupya ekyennaku ti abantu abalina ensa ba professionals teachers doctors lawyers accountants engineers babitya era wano okuba omulanga nti abantu ffenna balina obusobozi especially the professionals bajje twetabe mu bintu bino ng'eggwanga likyaliwo kiyinza okuba nti wetunalowooleza okudda mu bintu bino nga eggwanga terikyaliwo ab'Ekyaddondo mbasaba buwagizi bwammwe tukyuse MP w'abantu ali ku kadi y'abantu azze okukyusa ebyobukulembeze mu Kyaddondo MP anaabeerawo n'abantu anaabeerawo ku lw'abantu b'Ekyaddondo ng'obuweereza yensonga tugenda kubeera ne office yaffe tujja kubeera n'ekitongole ekikwasaganya emirimu gya member wa parliament ate tujja kukwatagana ne LC ne town council okulaba nga tutuusa obuweereza mu bantu b'Ekyaddondo East Constituency awamu n'abantu bonna bannakyaddondo ewatali kusosolamu mu ggwanga mu madiini oba ne mu ndowooza z'ebyobufuzi nze nina endowooza ti agali awamu ge gajja okuluma ennyama ab'Ekyaddondo munnonde tulye ennyama mwebale nnyo zizza akakisa ke mumpadde erinnya Solomon Magala eyeesimbyewo okukiikirira Kyaddondo East mu Parliament ya Uganda omwaka 2026-2031 Kyaddondo East erina ebigisoomooza bingi ng'obwavu ng'amazzi ng'ebyenzijanjaba ebitali birungi ng'ebyensoma ebitali birungi tugenda kujja mu buweereza buno tusaba bannakyaddondo okutuwa obuweereza tukole ku nsonga zino tuzikwasaganye tutambule nabo emyaka 5 ne kino kye tusinga okubonaabona nakyo ekyokulonda abantu ne batadda tubasuubiza bannakyaddondo nti tujja kudda gye muli entakera tubeebuuzeeko tukolaganire wamu mutuwa amagezi nga naffe bwe tubawa ge tusase kubanga nkikkiriza nti buli muntu taba na magezi gonna ag'ensi eno mbasaba akalulu kammwe mukampe mu bungi mbakiikirire nga member wa parliament owa Kyaddondo East. Abatulaba mwenna balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu bannayuganda bannange mwenna okusingira ddala banna Kyaddondo East nze Nantege Patience Jackie MP2B Kyaddondo East omukyala ayeesimbyewo n'abasajja mu Kyaddondo East era banna Kyaddondo mbakubira omulanga ku mulundi guno bulijjo tulonda abasajja naye abasajja batulaze nti buli we tubalonda tebakomawo kujuna muntu wa wansi tebakomawo kubeera mu balonzi tebeerabira gye bavudde ate omuntu erabira gy'avudde ne gy'alaga batamanyiyo n'olwekyo kubasebo ne bannyabo mbakubira omulanga nze omwana wammwe Nantege Patience Jackie maama mukalakaasa ababeeramu buli kaseera temunkoowa bannaye mbasaba munnonde ku mulundi guno nga MP addako Kyaddondo East nga tulonda omukyala yekka maama amamira abaana be maama nakazadde w'eggwanga neyanze ba independent candidates balina okujja wano first come first serve omuntu asooka oyingira to appear before the returning officer yasooka okolebwako fe abasoose wano naye bali mu kukola queue yaabwe nga bwe bajagala naze essaawa 9 n'ekitundu ekuza okumakya ne ku geti nesooka oyingira byonna mbirina sebo naye balaga bo bagoberera disiti yabwe bajagala bagyetegese kuba abantu bano fe ba independent candidate ojja asoose yalondako akabonero okitegeera naye bo bakampeininga dda ne balaga abantu obubonero nga tebabubwako kati balina okubribinga in all ways to get the symbols which is outside the law si kitufa kirina okukolebwa kati nze nsirike injustice anywhere is a threat to justice everywhere we must speak
nze nva ku Kyaddondo East constituency. Amanya nze Magezi David William. Nze nzaalibwa omwo nkoledde mu myaka 25. Nze nsinga amalwaliro amanene mu Kyaddondo East. Nze nsinga amasomero mu Kyaddondo East. Nze naleeta amazzi mu Kyaddondo East. Nze naleeta amasannyalaze mu Kyaddondo East. Kati ndeeta Islamic banking egenda okununula abavubuka nga tukuwaki tukuwa ente ne tutwala akamyu. Ate enkola eziyendala zikuwa akamyu ne zitwala ente eyo njireeta kubanga nze njitegeera ngera gisomesa mu parliament ebikule bulungi. Enkola endala health insurance for all. Kujjanjaba abantu nga bajjanjabira ku insurance. Ate gavumenti nga tennakola ebya insurance sibula babyeyogezaako nti bagenda kuteekawo health insurance. Gavumenti eteeka kusooka kugenda ku Abuja Declaration. Abuja Declaration egamba ebya health bitwale 15%. Ebya health kati gavumenti eteekako 7%. Abasawo bajja kwekalakaasa ebyuma tebijja kubaayo mu ddwaliro. N'olwekyo bw'oleeta health insurance ng'ebyuma tebiriyo n'eddagala ng'ote omuntu omukyajinze ssente za health insurance ojja kulaba strike ezirwana. N'olwekyo ebintu biteekako kutambula mu order. Health budget ebeere 15%. Kati nja kuwekujja okulabirako Kenya eteekako 14% ku health. Burundi akasaakaavu 9%. Uganda ne resources zonna lwekoze nnyo 6 over 7%. Kati olaba obuzibu buli awo ate nga yateeka signatory ku Abuja Declaration ekyo kindeesi. Ekirala Bannakyaddondo bantumye ne bagamba nti President Museveni yajja naggulawo amalwaliro gano ag'ekiruddu ne Kawempe. Naye ensobi neekolebwa mu Gawa service. Eno bagifuula specialized hospital eteeka kuba general hospital. General hospital etegeeza nti handling 90% of the cases. Community giyagala kati neeriwo handling only 30%. N'olwekyo ekyo ngenda kyogerako nnyo ndebeere general hospital. N'olwekyo Bannakyaddondo nze mbakira bonna mulese ntulimu abasawo aba bwe bata babadde nze nja kwagaliza muganda nge dokitaali twagalize abatunule bantu abafaces tebabadde nze bawa dokitaali. Ababuuzaako mujebaleko gye mutuusaako engalo nze ababuuzaako Timothy Lule Luberenga era nga neesimbyewo era nga ngenda kunominatingibwa olwaleero ku kifo kya Kyaddondo East constituency nsobole okuweereza abantu bange mu bwesimbu ate ne mu mazima. Yesebo. Bulungi ddala era abantu b'e Kyaddondo mbaleetera olusaniya mwebale nnyo kulwaniriza olusaniya okusookera ddala lubasanyusa naye ng'ate amakulu agali mu lusaniya ffenna tugenda kuliira wamu ku lusaniya oyo kututeeka ensonga ennya ez'omubaka wa paalamenti biki byalina okukola mu paalamenti. Esooka njala twogere ku representation. Abantu b'e Kyaddondo tetubadde represented kimala oba tebabadde represented kimala. Appropriation tulabanga abantu b'e Kyaddondo tewali kye baganyuddwamu oba oli awo n'obukulembeze obuliyo. Kakati ezo nga ze zimu ku nsonga zenzize tu addressinge tuziteeke ku lusaniya buli omu oba mugagga oba si mugagga omukubi wa bulooka omuvuzi wa booda ffenna tubeere ku lusaniya lutya olusaniya lwe lumu. Yesebo. Ebizibu ebimu nno twabitandise nako nga tetunatula na mu ofiisi ng'ekisooka okubeera awamu n'abantu tukoya abakulembeze abeekweka abantu. Ofiisi mu Kyaddondo nagitaddemu nga sinnaba nakulayira nga sinnaba nakunominatingibwa abantu ne basobola okutuuka oba ne bateekateekera we bagenda okujja okuleeta ensonga zaabwe. Ekizibu ekyokubiri eky'amakubo tunuulire ekkubo ly'Ekiteezi tunuulire ekkubo ly'e Namavundu kkooti y'e Kasangati we yadda mpisizaamuko ebimotoka by'amazzi bikakkanye ku nfuufu ereme okulwaza abantu baffe. Awo nkuttewo abavubuka obutabeera na mirimu. Nze kennyini ndi musajja mu nnamakolero ngezezzaako era nnwana era nkakasa nti we naatwala ekifo kino abavubuka bagenda kuganyulwamu ensonga y'ebbula y'emirimu tugenda kugimalawo ssebo. Yesebo. Yesebo. Amanya gange nze Prince William Taramuza 2021 nali nesimbyewo ng'omubaka w'ekitundu kino abalonzi bazze ne banneegala ne bagamba komawo. Kyaddondo East nga bw'ogiraba eringa ekyalo ky'olaba ekyagala okuttibwa enjala. Ffe 2021 kye twakola twakwata akamere katono ke twalina nga abantu b'e Kyaddondo East ne tukasitula tukaweereza omuntu nitumugamba genda ogende eri gye bajjulira otuleetereyo katini konaasangayo
emmere gye twamwa yali abuli yagenda inagana okukomawo ne bantuukira ne baŋŋamba ssebo jangu Kyadondo erina ebizibu ate si bingi nnyo naye byetaaga omuntu asobola okubigezako nnyo okubigonjoola kati entegeke zange nyangu nnyo ekisooka nga nkolagana ne councils local councils twasazeewo nti tugenda kufuna tractor nze ngenda kuziteekamu amafuta gange ng'omuntu tubeere nga tukola enguudo za Kyadondo kubanga ne kati tusasula ku by'amalwaliro n'ensalo n'engamba nti ngenda kutegeka mobile clinics zibeere nga zitambula tubeere nga tujjanjaba abantu bannayuganda kubanga obujjanjabi Kyadondo tebuliiyo kati waliwo ensonga bbiri kyenaakoze ki ekiri ku ground 2021 nga nakeesimbawo nateekako emmotoka etwala abantu kubanga banga nti balina ekizibu ky'entambula ne mbateerako emmotoka ya drone emazeeyo emyaka ene batambuza nenteekako ekintu ekirala ekigenda maaso n'ataddeko essomero eritendeka abantu ku bintu by'emikono gye bayita skilling center kweriri bajje basomere bwereere nze agenda okusasula kale sebo ku bantu baffe ab'omu Kyadondo tubagamba nti Uganda ejja kununulwa akaseera konna era tusabire ku mukama waffe ate nga mutuuze munnaffe Dr. Kanokiza Besigye kubanga tukimanyi ali mu kkomera naye ng'aliyo mu bumenyi bw'amateeka era nga ffe ekyobola tubagamba twagala kununula ggwanga eggwanga lino nga tulunulira mu parliament kubanga tukimanyi tugenda mu parliament ne tugenda gikozesa nga battlefield okulaba nga tufuna eddembe ly'Abannayuganda eddembe mu byobulamu eddembe mu byenfuna eddembe mu byetaago byabwe byonna kubanga tulina okukimanya nti gavumenti yekola ku welfare y'abantu ate era nga mu mulimu gwa mubaka okulaba ng'abanjiza abantu be kubanga omubaka gwe mulimu gwe representation kulaba ng'okiikirira abantu mubaka yenna atakiikirira abantu tabeera ddoboozi ly'abantu kiba kigeze ekyamutwale mu parliament aba takikoze ate n'alaba nga akaseera katuuse n'atandika okugaba obusente tutegeeza bana Kyadondo tetundwa. Nina ensonga nange njagala kukiikirira abantu bange abanyigirizibwa n'ensonga bbiri ezintwala mu parliament y'eggwanga. Ekisookera ddala ekintwala mu parliament y'eggwanga njagala okukyusa ebyenjigiriza. Education system ya Uganda ebulamu nnyo okusomesa abaana baffe emirimu kubanga omwana asoma omwana n'amala okusoma n'atuuka ku university still n'asigala ng'atambula n'empapula ayenjeera anoonya omulimu ne weebuuza gwe yamalirako obudde ng'asoma gwoguluwa. Tulina okukyusa education system ya Uganda. Nze ekimu kyensinga okwetaaga omwana primary level kaasome bino ebyetaagisa kubala kuwandiika kusoma ne twongerako n'ekye bayita oluzungu naye ng'olwaliro mu Japan teyeetaaga kumanya luzungu. Senior 1 eya Uganda omwana wa Uganda alina kubeera ng'asoma mulimu agenda okumalako senior 4 ng'omulimu ogwo agukuguse bamuwe certificate ye oba diploma mu mbeera yonna gy'aba asomeddemu. Omwana agenda okuva mu ssomero ng'alina ky'asobola okwekoleramu era ekyo kyokka kye kigenda okulwanyisa obwavu bwa Uganda ne Africa okutwaliza wamu. Jjukira nti olwaleero gwe oba olina abaana 2-3 awaka b'oweerera ekitone nnyo ng'oli around Kampala Wakiso Mukono weetaagisa obukadde obutakka wansi wa 2 naye gwe okolawa jjojja obukadde 2 buli myezi 2.3 ebeera ttaamu n'otambulira mu mbeera ey'olutalo bwe rutyo omwana n'omutambuza paka ku university naye nga talina byasomye omwana. Era njagala okutegeeza bannayuganda nti omwaka gwa 2010 nali China nendaba abachina be basoma bwe nakomawo e Uganda mwaka gwa 2011 nategeeza omukulembeze w'eggwanga mugamba tukyuse ebyenjigiriza byesigamizibwe ku kitone ekizuuliddwa mu buli muyizi kijja kuyamba eggwanga okukula n'abaana okubeera nga bebasoma bisobola obbasasula. Naye nakisaba 2011 tukyuse new curriculum. Eno new curriculum gye baaleeta temalaawo kizibu kiri kye nali njagala tulwanyise kuba tekulyetingawo mirimu. So tulina okukyusa ebyenjigiriza era nsaba n'ababaka bannange bonna bwe tugenda okusinkana mu parliament tulwanyise okukyusa education system omwana wa Uganda abeere ng'asoma mulimu.
okwebalira asobola okwewandiikira siniya wanu omwana wa Uganda alina kusoma mulimu. Yesu yensonga endeese mu kakiiko kano kanzikirize ngende mu paliamenti y'eggwanga. Ebisaanizo mbiina byonna mbirina ate obuyigiriza obwange busukkako okubwa wano obwe Uganda. Busukkako buli kyetaagisa nkiina. I'm ready. Yes. Fayiro secretary wange yagina mbirina. Abatasoma ate n'obutasoma buno era ne constitution era tulina ogikwatako kubanga constitution ekugamba nti bw'oba tewakola senior 6 ekufaananya n'oli atamanyi kuwandiika linnya lye